abasinga obungi mwankubidde essimu munkubira amasimu bannaaje ebintu bya Piraato biki nabaganya ensonga za Piraato nziri bbali nga Nasibu yeesambi ngalabi naye Sitaani ayina abakozi mumpulirize bulungi munkubidde amasimu wiki 3 bannaaje ensonga za nabagambye ensonga za Piraato nziri bbali nga modalizo oba nazeesambye nga Nasibu yeesambye beesambye ngalabi naye kamba weko katono bigambo bino. Under the Tusi dynasty, ya 50 master plan no kutola East and Central Africa. Kamba weko preamble katono nnyo. A center of power ne funding center bagiyita Uganda. Museveni ye supreme leader. Era nga abadde deploying abakulembeze be okwetola East Africa bamazanyira emizanyo. Kenya ateekayo Ruto n'amuteekayo. Ruto enaku zino ali bwati bamukuba left and right and center. Era ndo bwetabe entanyo onakulwa enchayinza okuba atuse mu ggwanga musimbe balina ka conference munyonyeeyo. South Sudan ateekayo Salva Kiir. Yes, there is a possibility Salva Kiir naye mane ane Salva Kiir oyo. Congo n'ayagala ateekeyo empire bayisa ne budget namba negenda okuzimba ennyinko emgude Congo kikyagaanidde ddala kuba akyali emivuyo. Tanzania ali nsi nnungi naye kuva yakwataganayo mukazi Tanzania yonooneka ennaku zino bakwatira ddala abantu babasibira ddala battira ddala Tanzania. Burundi yo teyayagala kumanya yafuuka nonsense. Kati owamukulu Piraato ebintu bingi ebiri ku ground wabula Piraato wonna buli muntu yenna Kebere TV Kagabe mawulire buli muntu yenna ali bwati wabula kyebakola bakulietinze diversion okuretrievinga videos zonna enkadde ez'omukuluzi yaliko mu public zebaziza naye abannansi bakimanyi bonna basirise babyogera mukitegedde. Amefuga g'eggwanga eryo gabeerayo nga lumu ogw'omusanvu buli mwaka nga lumu ogw'omusanvu wabula era Piraato talabiseeko ku meefuga ago talabiseeko wantu wonna talina walabiseeko kati n'olw'ensonga eyo dynasty yaabwe etandise okujjamu ebituli olw'ensonga nti nabagamba Katonda yasinga enkulu oba pulaninga kino yaba pulaninze kiri Congo byafa South Sudan nayo tekitambula nga byakibala Kenya tekitambula nga byakibala Rwanda tekitambula nga byakibala Burundi yokka yekyamulemesezza. Kati mwenna njagala mubere careful nnyo ku nsonga ezigenda maaso mu East ne Central Africa wakati awo olw'ensonga nti ebintu bingi nnyo ebigenda okubeera unveiled very soon mugenda kutya naye nga kyemulina okumanya nti ensi bwetambula si bwe mugirawo ensi etambula goba opulaninga kiranga ne Allah apulaninga kirala kubanga ensi ebaddemu basajja abanene abakambwe ennyo abatiisa where are they ewafiira omuzira tewaba wanene nnyo waba omuzira afiira watono nnyo tafiira wanene kanjala bagamba buli munnayuganda gy'oli ba n'essuubi ng'otaddemu amaanyi ba n'essuubi nti buli kimu kijja kutereera ng'otaddemu amaanyi. Abasajja abaali ab'amaanyi g'ensi ebatya tebalinayo walabikirako ku maapu y'ensi baggwako. So temusuubira nti mugenda kubeera mu njege erubeerera tulina kwesalira kulemerako mutegere bulungi ekigenda mu maaso naye nga njagala bagamba mulya ne mwebaka mulina ebizibu naye abasajja ekintu kyabwe kirina ebizibu. Muganda wange tulanga osula mu kiru kimu nga n'emisana olya lanchi yokka ekyeggulo tolya na breakfast ogirya nga balina ssente at their disposal basula ku acres and acres basula mu 5 star batambula mu business class batambula mu first class tebeebaka balina ebizibu twamanyi kikigenda kuddako enkya neggo wattu bakunyigiriza naye oteeka okubanga obulamu bwo buli bulungi okusinga bo. Lwaki obulamu bwawe buli lwaki bali mu mbeera eyo? Bayise gwe bayita musajja wa Katonda nze gwe sikkiririzaamu najja n'asabira buli omu gwe yasabidde gwe yasobodde gwe yasabidde wabula kyemutaataddeko nnyo mulamwa kyemutaataddeko mulamwa nakibanyumiza luli ne mugaana okiteekako mulamwa
Nabagamba nti bawala ba Nyando Yosoferi bamugamba ffe tugenda genda mbuwaŋŋanguse tuweeyo ekintu kino tusigazeeko bye tunaasigaza. Naye Didigi ne Kisawovuga be bafuuse obstacle mu bulamu bw'abaana bano. Abaana bo baakitadde bakooye ekintu kino. Kati saagala obeere confused y'obuzibuzi bwe. Benny Hinn bwe yagambye omwana ono nti amulaba mu future era agenda kubeera promoted. Kati kansooke nkubuuze nga gwe omuntu ategeera. Nga gwe omuntu ategeera. Mu video ngikoze nga ndi kaamu nnyo.